Gobadde okimanyi nti ekifo omuntu gye yasomera era n'abaamusomesa basobola okusalawo okulemererwa kwe oba okuwangula kwe. Era abantu bangi abayivu ekibakuumidde mu bwavu y'ensoma embi oba n'ebyo ebintu bye baasoma bitakwataganira ddala na mulimu Katonda gwe yabatondera kubeera. Olwaleero kyekimu ku bintu bye njagala okwogerako. Ngenda kwogera ku bifo eby'enjawulo Katonda bye yateerawo omuntu mwe yali alina okutegeerera omulimu gwe n'okuguzigula gusobole okumutuusiza ddala mu buwanguzi bwe yeetaaga mu bulamu. Mpitibwa Tumusiime Joseph Prosper. Mbeebaza abagoberera obubaka bwaffe era nnyongera obbakubiriza nti likinga obubaka buno, sharinga, commentinga n'ekisinga byonna bw'oba oli mupya ku page eno oba ku channel yaffe eno subscribinga olwo n'obeera omuntu asookera nga ddala okubanga ofunanga obubaka bwaffe obupya bwe tuba tutaddeyo. Omulimu gwange ndi motivational speaker, inspirational speaker ate ndi life coach. Nyamba abantu okwezuula, okutegeera obusobozi bwabwe n'okwekkiririzaamu olwo nno balyoke bategeere obugagga bwabwe ku nsi. Olwaleero njagala kwogera ku bifo eby'enkizo. Omuntu yenna eyandyagadde okutegeera omulimu gwe yatondera okubeera ku nsi gy'ateekeddwa okugenda oba by'alina obutatwala mu ngeri ya lusaagosaago. Ebifo bino bye gaali nga amabanguliro Katonda ge yategekera omwana w'omuntu mwasobola okuzuulira omulimu gwe, okugugattako omuwendo olwo nno asobole okutambulira mu bulamu obw'obuwanguzi ate obugasa bantu banne. Naye ekyakabi olw'okwagala okugoberera ettutumu, kugoberera ebbinu ery'omulembe gwe tulimu, bangi baasalawo okulondawo mikutu mitonotono oba oliawo egyandibadde gisembayo gye giba gibayigiriza. Nenze njagala nkugambe muganda wange, omuntu kitonde kinene nnyo, kigazi n'okusinga ye bwe yeerowooza. Bayibuli yo we beetugamba kye tuli egamba nti Katonda yateeka obutakoma mu mwana w'omuntu mu kitabo kya Mubuulizi essuula ey'okusatu nti Mukama yateeka obutakoma mu mwana w'omuntu. Muffe mulimu obutakoma, eternity. Kakati omuntu bw'aba munene okutuuka ku muteerera bwe gutyo, eno ensi gye tulimu nnene nnyo naye ekoma, naye mu muntu mulimu obutakoma. Kati omuntu abanga kitonde kinene ekyenkanidde awo, ekifo kimu omuntu omu oba ettuluba ly'abantu ab'omulundi ogumu terisobola kusomesa muntu kumuyamba kutegeera papasi oba kigendererwa kye kyakubeera ku nsi. Kati njagala kwogera ku bifo eby'enjawulo oba oliawo omuntu ebyateekebwawo Katonda omuntu mwasobolera okwezuulira, okutegeera obusobozi bwe n'omulimu Katonda gwe yamutondera ku nsi. Era ali bw'atyo bw'ategeera ekyo tayinza kutambulira mu bulamu bwa kulemererwa ku nsi kuno. Nali njogedde ku maka ago nagamaliriza ne njogera ne ku bifo eby'okuŋŋaaniramu, amakanisa, yeekaalu. Omulimu omukulu ogwa yeekaalu ng'oggyeko okuyamba abantu okutabagana ne Katonda n'okubateekateekera obulamu obutaggwaawo. Ensonga ey'okusatu ate nga yesinga okuba ey'enkizo ennyo. Lwaki amakuŋŋaaniro ago oba amasinzizo abasumba baffe gye babeera weegali? Ensonga enkulu yakuyamba abantu kutegeera mulimu gw'abaleesa ku nsi. Ekkanisa oba ekifo we basabira si kifo kya kusabiramu byamagero Katonda bye twagala atukolere. Ekyamazima kiri nti ebyamagero Mukama abikola era kwagala kweffe tutambulire mu bulamu obulina ebintu ebimala. Naye njagala nkugambe muganda wange nti tulina ebyamagero bye twajja nabyo ebyo bye twaweebwa Katonda nga n'okusaba nga tetunnaba musaba. Nga bwe tuli ffenna tukimanyi buli muntu ayina omubiri nga mulamu, ayina amaaso, ayina obusobozi obussa, ayina ennyindo, amatu n'ebitundu by'omubiri byonna by'olina tewasooka bisaba Katonda. Ebyo byali byamagero era nga bw'obiraba mu bulamu bwo ng'obirina mu ngeri eri perfect bw'etyo, ne design y'okubeerawo okwo ku nsi n'obuwanguzi bwo, obugagga bwo, emikisa gy'olitambuliramu ku nsi, byonna bya designingibwa Katonda nga tonnaba kujja ku nsi. Era Mukama yakikola, obuwanguzi bwo yabudesigninga tonnabeerawo. Nga bwe kiri abakozi b'ebintu, abakozi b'amasimu, abakozi b'emmotoka basooka ku designinga engeri essimu eyo gy'eneekolamu emirimu gyayo, era ne bamakinga sure nga bagiteerawo empenda ez'okuba ng'omulimu gwe baagikolera
egutuukiriza era singa oba ogiguze ne weesanga ng'omulimu gwe baagikolera okukola nga tegukoze olina olukusa olugizaayo naddala kati eri mu setting ey'amawanga ag'ebweru abaliranye kampani ezo ezikola amasimu ffe waffe wano garanti zitera kubanga za mwaka gumu myezi 6 ate nno nayo teba nnyo nkakafu kubanga osogizaayo ewa omuntu gye wagigula olw'okuba tabeera official dealer tabeera agent wa kampani eri era otuukayo olusi n'akwegaana oba n'akugamba kankuweemu endala naye bali ababeera mu mawanga essimu ezo n'ebye tukozesa mu maka gaffe gye biva bo abalina access okutuuka ku ba original dealers oba ba agents ba kampani ezo baweebwa n'olukusa oluzaayo ekintu singa kiba tekikoze bulungi ne babawaamu ekipya ekirala bwe kiba ng'ebbanga lye bakkaanya terinaggwayo so ekyo kyokka bamanyi n'okukkaanya ne bagamba nti ekintu bwe kinaabanga kigaanya okukola fe onookituwanga ku ssente ezikitransportinga nga zaffe tuddemu tukitereeze tukikuddize nga kiina kukola nga bwe twakugamba bwekiteekeddwa okukola kati naffe bwe twali tujja ku nsi ffe tuli products za Katonda yatuleeta ku nsi nga atukweseemu omulimu munda mu ffe omulimu ogw'okukola obuweereza ffe ab'ebyomwoyo bye tuyita obuweereza naye ku luno mu kwezuula nze nkuyita mulimu ndiyita purpose nkiyita kigendererwa nkiyita muwendo gwa bulamu the value of your life kiki ekikufuula ow'enkizo ku bantu abalala ekikufuula ow'ebbeeyi ekiditamininga the cost of your existence ebbeeyi y'okubeerawo okwo ku nsi kiki ekikufuula ow'enkizo ku bantu abalala njagala mbagambe nti ekyo ekkanisa gwe gumu ku mulimu omukulu gwe yali erina okuba ng'eteekateekera abantu ng'omuntu alina okugendanga eri abalyoyi b'emyoyo boogere naye bayambe omwoyo gwe okuddamu okuwulira ensi y'omwoyo ng'eyogera nagwo njagala bagamba buli muntu omwoyo gwe gwogera naawe buli lunaku era gwogerera mu birooto gwogerera mu byawandiikibwa gwogerera mu kwolesebwa gwogerera mu mbeera circumstances mbeera ze tusanga mu bulamu muli owulira eddoboozi lyokugamba naye ojja osengukewo wano ogende otandika okusuubula ye lwaki omulimu guno toguleka naawe n'otandikawo ka bizinesi akako naye lwaki totandikawo nassale school naye lwaki totandikawo orphanage naye lwaki ng'omulimu gwe watonderwa gukuyita kati omulimu gw'abannaddiini omulimu gw'abasumba baffe gwakutulaalika nga gutugamba nti kino kye mwayitirwa okukola naye bambi ng'ennaku ze tulimu bwe ziri mbi nabo banenya kitono olwa confusion eri mu nsi n'abamu bambi nabo tennyini tebamanyi nabo kye bali n'abalala nabagamba nti bamanyi okujja mu buweereza obwo nga bazze kufuna mmere ya leero ng'ekyamazima si kye baayitirwa naye Katonda ye Katonda ow'ebiro n'ebiseera bayibuli etugamba mu kitabo kya Luka essula ey'okubiri nti Mukama waffe Yesu Kristo ye ne bazadde be bwe baali bagenze mu yeekaalu okuŋŋaana e Yerusaalemi bwe baali badda Yesu n'ababulako Yesu n'asigala mu kibinja eky'abantu abaali batambula naye bano mbu ne balowooza kirabika ali n'abo be baali bali nabo mpaka lwe bakizuula nti yali abuze ne baddayo okumunoonya olunyiriri 46 Luka essula ey'okubiri bayibuli egambye kentase n'45 nti bwe bataamulaba ne baddayo Yerusaalemi nga bamunoonya awo lwatuuka bwe waayitawo ennaku 3 ne bamusanga mu yeekaalu ng'atudde wakati mu bayigiriza ng'abawuliriza ng'ababuuza bonna abaamuwulira ne bawuniikirira olw'amagezi ge n'okuddamu kwe awo bwe baamulaba ne basamaalirira nnyina n'amugamba nti mwana wange kiki ekikukozesa gwe bw'otyo laba kitaawo nange twakunoonya nga tunakuwadde n'abagamba nti mwanoonyeza ki temwamanya nga kiŋŋwanidde okubeera mu bigambo bya kitange ne batategeera kigambo ekyo kye yabagamba nti Mukama waffe Yesu ng'akyali ku nsi ng'akyali mwana muto myaka 12 ng'akyali mwana muto ye olw'okubanga yategeera omulimu ogwali gwamuleesa ku nsi
ebiseera bye ebisinga yabeeranga mu yeekaalu mu biseera bye eby'eddembe. Yesu ono naye yali muntu nga ffe ng'ayambadde omubiri gwe tulina. Njagala babuulira Yesu omulokozi waffe bwe yali akyali ku nsi yali muntu nga ffe. Yamala kufa n'azuukira, olwo amaanyi n'embala eri ey'obwakatonda ey'okuba nga takyali muntu nga bulijjo n'eryoka emwambazibwa. Naye yabeerako omuntu 100 ate n'atuuka olunaku n'afuuka Katonda ng'ate muntu at the same time. Kati twogera ku Yesu oli nga tannaba nakujjuzibwa Mwoyo Mutukuvu kugenda mu ddungu, atannabatizibwa, atannaba kufuuka muntu Katonda ng'akyali purely human, naye ng'aliko calling nti ye bwe yategeera kikyali yagendanga mu yeekaalu okubangulwa. Bayibuli egamba nti ng'abuuza abayigiriza ebibuuzo era ng'abawuliriza. Nabo ne beewuunya amagezi ne bafuna okuwuniikirira, kubanga okuwuniikirira kwe baalina tekwali kwa bigambo bye yali abagamba, kubanga yali tasomesa, yali muto. Naye ebibuuzo bye yali abuuza, bu Yesu buli lwe yawuliranga omwoyo gwe nga gumubuuza ng'agenda mu yeekaalu ng'abuuza abasomesa. Bannange mikwano gyange, tulekeraawo okugenda mu yeekaalu okubuuza abasumba. Ddi lwe nnaagenda e Bulaaya, musumba nsabiraako, olowooza naalonda ekyapa mu mannya gange, tuddeyo tubabuuze nti naye musumba nkola ntya okuzuula Katonda kye yantondera okubeera, nkola ntya okumanya kye nnajja okubeera ku nsi. Obusobozi bwange wamma musumba olaba buli muki? Ate naffe abakulembeze njagala okubategeeza nti buli muntu agenda kuweera empeera, agenda kuweebwa empeera mu ggulu olw'omulimu gwe yakola. Bw'abanga Mukama ddala yakuyita kubeera musumba, yakuyita kubeera mukulembeze wanzikiriza, njagala kwatulira ti omulimu Mukama gwakuyitidde si gwa kukozesa bantu abo gwe byoyagala, ne gwa kubalambika, kubayamba amatu gaabwe ag'omwoyo gatandika okuwulira eddoboozi lya Mukama eribalungamya okutegeera omulimu gwe yabatondera okubeera ku nsi. Kubanga omuntu oli lwalitegeera omulimu gwe yatondera okubeera ku nsi, bwe bwera obuwanguzi bwe era bwe bugagga bwe, era kwe kufanga mu mativu ku nsi. Omuntu asobola okubeera omuyimbi, omuntu asobola okubeera omusomesa, omulala asobola okubeera omusuubuzi, omulala asobola okubeera omusawo, omulala asobola okubeera nga ye alikola mu bya transportation system, ng'omulala alikola mu bya telecommunication system, ng'omulala alibeera mu media oba mu sales mu kubeera kitunzi, oba ng'omulala alibeera marketeer wa companies ez'enjawulo ng'alina talent eyo. Ekyo nakyo tutandika kitunulamu. Mulimu abantu abali bako calling ey'obusirikale nga bagenda kuba bajaasi. Ffenna tetuyitiddwa kubeera bannaddiini. Bayibuli yetugamba mu kitabo kya Yakobo nti ffenna tetuli basomesa, ffenna tetuli basumba. Kye yali ategeeza nti ffenna tetuyitiddwa kubeera ba leaders, ba spiritual leaders. We are not priests. Ffenna tetuli ba priests. Era bw'oba otunuulidde mu kitabo kya Bayibuli yennyini ng'etugamba abaana ba Isirayiri mu bika 12 ebiramba mwalimu ekika kimu kyokka. Mu bika 12 mwalimu kimu kyokka kye baali bayawulirako obuweereza oba obwakabona oba obw'ebyomwoyo. Ntegeeza ki? Ndaba percentage eringanga 20%. Kitegeeza ki? Kati bwe tulabanga omulembe gwe tulimu nga buli muntu ayagala kuba musumba, buli muntu ayagala kuba musomesa, buli muntu ayagala kuba mutume, walabika waliwo akanyamberege, waliwo omutawaana, kubanga ekyo eggwanga erifaanagana bwe lityo Katonda talikolanga. Teribangayo Mukama eggwanga lyali akoze ng'abantu bonna bakola omulimu gwe gumu, era teri ggwanga lyali likikoze ne liwangula. Ate oba n'amawanga ge tumanya amasuubuzi ag'amaanyi nago mu kusuubula kwabwe basuubula ebintu bya njawulo. Amawanga nga China agakola manufacturing business, okukola production oba okuproducing ebintu ebyenjawulo, tebakola kintu kimu. Abachina bonna tebakola masimu, mulimu abakola engatto, mulimu abakola engoye, mulimu abakola emisipi, mulimu abakola eddagala, mulimu abakola emmotoka, bakola ebintu bya njawulo. Kale nno yeekaalu njagadde ngikomyawo, era edda mu byafaayo abazadde bwe babanga baagala abaana baabwe bategeere ki kye bali, babatwalanga mu yeekaalu, babatwalanga mu yeekaalu. Abakulembeze b'enzikiriza babasomese. Bayibuli egamba yigiriza omwana w'ekkubo erimugwanidde okuyitamu, ne bw'alibanga akaddiye talirivaamu.
nti kitegeeza nti genda ng'omutemera temere ekkubo ng'omuzimba gwe maama bobanga gwe tonnaba kwezuula obanga gwe toyinza kuyamba mwana kwezuula bw'otegeerayo omusumba bw'otegeerayo Katonda omuntu gw'ataddeko ekisa ekirungamya abantu okwezuula kakati tubadde mu biseera bya holidays naye nga kyandibadde kyekiseera ekituufu ng'ekkanisa okubanga ziinayoko ku nkuŋŋaana ez'abavubuka ez'okwogera ku self discoveries okwezuula abaana babadde mu holiday basiiba ku TV basiiba ku gundi zino zi games naye mu kifo ky'okudda bandibadde nga ekkanisa bazadde baabwe gye bakuŋŋaanira oba abaana bwe gye bakuŋŋaanira mu masinzizo ng'abakulembeze b'enzikiriza babaayo ne zi packages eziyamba abantu abo abato okutegeera obusobozi bwabwe kubanga mbagambye nti mu busobozi bw'omuntu mwe muli obugagga bwe mu busobozi bw'omuntu mwe muli ekitiibwa kye abantu bonna be tutya mu nsi abaali bakoze ebyenkizo ku nsi beba abategeera obusobozi bwabwe nga bakyalina emyaka nga gikyali mitoototo kakati emyaka gyabwe gyonna egyasigalawo ku nsi ne baba nga bagimaze bali mu kuteekateekebwa bagenda otuuka ofuuka abantu abakulu ennyo nga tebakyabutaabutana na bulamu kunoonya kyakulya kati ate nga bagasa bugasa bantu balala ekifo ky'okusinzizaamu nkyogedde era nkikomezaawo ekifo ekyokubi kiba kyakusatu kubanga nayogera amaka podcast eddirira eno nasooka kwogera ku maka kati leero njogedde ekifo kyakusinzizaamu then ekifo ekyokusatu okuyita mu basajja abagezigezi wise men people who with the calling of wisdom and understanding waliwo abantu abaliko okuyitibwa okuzuula abalala yes it's also calling mulimu abantu nga bo Mukama yabawa obusobozi obuzuula abalala mulimu abantu nga Mukama yabawa obusobozi obulaba ebintu mu maaso mu Bayibuli babayitanga amannya mangi ne mu byafaayo bayitibwanga amannya mangi bano nno babanga balina ebika bya njawulo okusinziira ku bumanyirivu bwabwe n'okusinziira ku natural talents Katonda ziyabanga abeesigisiza naye kye baba balina in common bo balina talent gye bayita wisdom and understanding bejogera wisdom and understanding omupayizo gamba nti amagezi buli omu agayina mulimu amagezi ng'ekirabo lumu ndyogera ku bika by'amagezi ag'enjawulo baawulira amagezi nti gaawukana nere ku luno njagala kwogera ku magezi nga talent as a gift mulimu abantu abalina amagezi as a gift amagezi oba okutegeera ng'ekirabo buli muntu ategeera tusaagala nkirweko naye ngamba mulimu abalina rate eriko hayawo erikoko waggulu nga rate yabwe y'okutegeera eriko quick eriko wagguluko bategeera amangu ebintu balina speed rate of comprehension nga engeri gye bakwatamu ebintu gye babitegeera esukkulumamukko ku bannaabwe ekyo ekirabo Daniel yali akirina ekyo ekirabo Yusufu yali akirina abantu bangi mu Bayibuli balina ekirabo ekyo ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ennaku zino abantu bangi nnyo abalina ekirabo ekyo Bayibuli tugamba mu kitabo kya Matayo essuula eya 23 nga Mukama waffe Yesu Kristo alabula Isirayiri oba Yerusaalemi 23:34 Matayo nga agamba nti Katonda yabaweerezanga bannabbi abasomesa n'abasajja abagezigezi okiwulidde ekigambo ekyo nga Mukama alinga atugamba nti mu buli mulembe aleeta abasajja abo okuyamba omulembe gwabwe nkugambye mu buli mulembe babayita amannya ga njawulo waliwo babayita ba wise men waliwo babayitanga ba teachers waliwo babayitanga ba scribes waliwo babayitanga bagundi ba philosophers mu mirembe egy'enjawulo babayitanga amannya ga njawulo mu mulembe gwaffe bayitibwa ba inspirational speakers bayitibwa ba life coaches wane Buganda oba mu Uganda wane waffe mwe tuli kiwulikika ng'ekigambo ekipya naye kikadde kiri mu myaka buwanana kyadda nnyo
naye emirembe egy'enjawulo gye gikituuma amannya ag'enjawulo. Ekyo olitakeera bukeezi n'abanga ayogera bingi ne baga nti n'oyo naye motivational speaker. It is a calling, kuyitibwa era kuyita omuntu nnyiniko bw'akuwulira n'atandika okukugondera, atandika ofuuka ow'omugaso eri omulembe gwe. Bayibuli etugambye mu Matayo 23:34, laba kyenva mbatumira bannabbi n'ab'amagezi n'abawandiisi, n'abamu ku bo mulibatta, mulibakomerera, n'abalala mulibakuba emiggo mu makuŋŋaaniro gammwe, mulibayigganya mu byalo byonna. Wulira, Bayibuli etulaze nti Katonda bw'aba atumira abantu tabatumira basumba bokka, abatumira ne bannabbi n'ab'amagezi. Ey'Oluganda bwetu bwegambye, ey'Oluzungu egamba wise men. Nga ye kyegamba beeyita ba wise men be baluwa? People with a higher rate of comprehension. Bo bastudinga embeera. Buli bizibu bye bayitamu tebabirabanga bizibu, babirabanga lessons. Kakati ezo lessons ze baba bayizeemu ne bazigamba abalala babayambe bo bali obutayita mu bizibu byebimu. Wow! Eyo calling. Era abasajja mu byafaayo mawanga ag'enjawulo agaali gafunye obwetwaze, agaali gayise mu kulwanyisibwa okwenjawulo ne bawangula, baalinanga abasajja bano fe abasoma history mu French Revolution, abasajja nga ba Voltaire, abasajja nga ba Montesquieu, abasajja nga ba Rousseau, abo abaali ba philosophers. Mbo baali kikozesebwa kinene nnyo okuyamba abasajja Abafalansa abakopi okwekkiririzaamu nti naye naffe wadde tetuli balangira, naye naffe tulina omuwendo. Abakopi ne bagolokoka batandika okulwanirira obwetwaze bwabwe. Baali bawulidde ebigambo from the wise men. Bano balina ebika bingi. Waliwo nga ba wise men mu ngeri ya byabukulembeze, bo bali mu political system. Ne mubaamu abali mu byenfuna nga bali mu economic system, nga naye nabo ba wise men nga nabo bali mu byanfuna byokka. Ne mubaamu abali mu bya science, ba wise men. Ne mubaamu abali mu bya personal development and discovery, mu kuzuula obusobozi bw'abannaabwe n'okubayamba okubagattako omuwendo. Ekyo ye class mwendi. Kati ne mubaamu abalala nga bo bali mu byanjigiriza, naye nga nabo bonna ba wise men, era some people babayita ba great thinkers, abalowooza nti they allow their brain to work. Bo basiriikirira ne bakkiriza obwongo bwabwe ne buzaala ebitannazaalwa, balaba ebitannalabwa. Bano bazibula amaaso g'emitima gy'abantu. We need those people. Tubawagire tubazeemu amaanyi. Nzijukira omuntu omu yakola statement egamba nze nkyawa ba motivational speakers ne musekerera ne ngamba wulira omusajja ono. Ekigambo motivation kitegeeza omuntu azaamu amaanyi omutima gwe guba guweddemu essuubi. Kati ng'ogamba otya nti you hate such a person, okujjako era nga kuba kuwubwa oba kwawukana n'amagenda ga bulamu bwo, omuntu okuba nga oyawukanye naawe. Sometimes ekyo kibaawo, abantu bamanyi okwawukana ne kiki bali kyennyini. Kati omuntu wajja asajjuka mu bulamu, atuuka ekiseera nga ayagala bamukolimira, ayagala bamuwemula, ayagala bamuvoola, naye aboogera ebigambo ebiga nti you have a value, olina omuwendo ku nsi, ng'agamba abo si baagala. Lwaki? Kubanga waliwo principles ze bamugamba zaateekeddwa okukola okutuuka mu buwanguzi bwe bamugamba bw'ayina, zaatayagala kuwuliriza, oba olyawo zaatali ready kukola. Kakyava agamba abali bwe batyo mbakyawa. Naye wamma kankubulire mukwano gwange, bw'oba n'otegeera omulimu gwe wajja okukola ku nsi, respecting abazadde abakuzaala, kubanga mu bo mulimu eddoboozi erikuyamba okwezuula. Respectinga ebifo okuŋŋaanira bye bayita ekkanisa, ekifo gy'osabira, n'abakulembeze b'enzikiriza bye ekitiibwa, kubanga mu bo muyitamu eddoboozi eryogera naawe okuyamba okwezuula. Ekyokusatu, omukisa gukujjidde ennaku zino, era mmanyi tuli mu biro na biseera bituufu olw'abantu abagolokosa ab'enjawulo. Omuntu omu yambuuza, ennaku zino lwaki ba motivational speaker mwongedde okuba abangi? Sife ye Katonda yakiraba nti mu mulembe ogufaanagana bwe gutyo omuddugavu yeetaaga okuzuukuka. Wabeewo abazuukuse emmeeme ye, nti tuli mu mulembe nga tetukyetaaga kutuwa ssente kuva bweru,
naye nga twetaaga kuzubuka maaso tutegeere obugagga bwe tulina tubukozese ate ffe tuyambe ab'ebweru. Abasajja abo batuwa ssente zaabwe nabo banaku, nabo balina ennaku yaabwe. Kyengamba nabo balina bye batannaba kutuukiriza, nabo balina amabanja. Naye omuntu obuwanguzi bwe buba bunaatandika okutuuka gy'ali tasaba buyambi kuva wantu wabweru, wabula ategeera bugagga bw'ayina. Kakati bali baba yandigambye munziruukirire ku luno ng'abagamba mujje tukole ffenna. Lwaki ayina vision, kati nabo n'abaga nti nammwe bwe muba mulina vision, let us join our strength together, let us join our efforts together, tusobole okubaako ekintu kye tuzaala nga buli omu afunyeemu. Ne kati bali bwe bajjanga ne basanga nga ffe tetulina kwolesebwa ne batuwa okwabwe, ate ku kosti y'okuba nga bakozesa bya bugagga byaffe wano. Siinaayo gurupu y'abantu gye nnwanyisa, naye nkola mulimu gwange gwa kuzibula maaso endowooza y'abantu. Njagala nkugambe nti ekifo ekyo kye bayita ekyaba wise men, ekyabasajja abagezigezi, ndowooza waliwo ne ba wise women abakyala gye bali. Tandika okukola research, ba motivational speakers bangi nnyo mu nsi, ba inspirational speakers bangi nnyo, ba life coaches bangi nnyo mu nsi. Muno mu Uganda tubalina bangi. Nze mbakkiririzaamu era siina mbiranye n'omu ku bo, bonna nze mbakkiririzaamu olw'ensonga buli omu alina ofiisi ye yanjawulo. Abali mu by'ebyobukulembeze mbakkiririzaamu, bo balaba ebyo okusinga. Abali mu byenfuna mbakkiririzaamu, n'abali mu personal development nabo mbakkiririzaamu. Kakati waliwo n'abali mu by'omwoyo nga ba wise men nabo mbakkiririzaamu. Kati mbadde ngezaako okugamba nti ebyo bye bimu ku bifo omuntu byasobola okuyitamu okuzuula obusobozi bwe n'okutegeera omulimu gwamutondesa okujja ku nsi. Kyova olaba ye Yesu yavangayo ewa bazadde be n'agenda mu yeekaalu abasange abasajja abo Bible beeyise abayigiriza, the wise people, baabeerangayo. Lwakuba nti Yesu we yajjira baali bamaze okubeera corrupted mu biseera bye bwe yabuuliriranga enjiri, bwe yayitanga ba scribes, abawandiisi oba abannyonnyozi b'amateeka nga bagamba ziri basanga. Baali batandise okubanga bafunye obunanfuusi nga bye boogera tebikwatagana nakyo kye bakkiriza. Njagala kwogera ku category namba 4 nayo nkulu nnyo ey'abasajja bano ey'ekifo mw'osobola okutegeerera obusobozi bwo. Bakiyita okusoma ebitabo. Okusoma ebitabo nakyo nze nkiyise kifo naye kikolwa kikulu nnyo bw'oba onootegeera mangu okuyitibwako n'obusobozi Katonda bwe yakutondera okubeera. Okusoma ebitabo bali abagezi bwe babulwa omwagaanya ogwogera n'abantu kye bakola amagezi gaabwe bagakweka mu bitabo. Kakati ne bibanga abisoma abiwadde obudde n'abinoonya, oyo yasobola okutapinga ku magezi gaabwe. Njagala nkugambe mukwano gwange, bw'oba onoozuula omulimu Katonda gwe yakutondera okubeera ku nsi, otambule mu bulamu obulimu okusanyuka, obulamu obutaliimu kya kwesalira musango, obulamu obutaliimu kwekyawa. Ekigambo ekyokusoma ebitabo kitwale nga nsonga nkulu nnyo. Okusoma ebitabo soma ebifaanagana n'okuyayana kw'omutima gwo. Bw'obanga toyagala bya sayansi, bw'obanga mugwe temuliimu art yakukola sciences, temuliimu mpulira busobozi bwa byabukulembeze, kakati ebyo ebyabannabyabufuzi yingirira ekitandika osoma ebitabo ebiri mu field, ebiri mu line y'okuyitibwako. Bw'obanga gweoyagala bya fashion and designing, bw'oba oyagala bya computer IT, ebyo byoba osinga okwesibako birondoole byesibeeko, ogenda kulaba nga owangudde. Bampita Tumusiime Joseph Prosper. Njagadde nkome wano wengenda okutandikira enkya. Mukama banjagalire, mbasaba okwongera subscribinga bw'obanga obadde subscribinga nga channel yaffe eno, oba kabono busharingira omuntu omulala, ojja kuba tukoledde wamu naawe
okubutuusa ku abo nze gye sobola kutuuka. Zuula obusobozi bwo otegeere obugagga bwo.